okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mukama yeebazibwe atuwadde obukuumi okuyita mu kiro n'atusaata enkya ya leero atukisa omukogo obulamu. Mwannyinaze muganda wange andaba tukwaniriza nate ku pulogulaamu yaffe ey'enkya ya leero nga twewerabira tuli mu kuyiga mu kasimu kakaffe akaliko omutwe ogugamba nti okubeera mu kitangaala. Okubeera mu kitangaala. Era nga bwe twalabye mu lunaku lwayiseeko olunaku lw'eggulo lwabaddeko nti okujulira. Twalabye bye tugwanidde okujulira Mukama olw'ebyamagero byatukolera, olw'ebikulu byakola mu bulamu bwaffe. Ate ekisinga obukulu kwe kutwala ekigambo kye enjiri nga bwe bujulizi bwaffe eri abantu abalala. Ne twewa omulimu gw'okutandika okugabanako n'abantu abalala enjiri. Obujulirwa buno bwe tumuyina kansubire omulimu ogutugutwala bulungi mu maaso. Kale olunaku lwaleero watugenda otandika okuyiga ekyokuyiga kyaffe. Katuwombeke tusabe. Omutukuvu Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira, taata jangu obeere wamu naffe nga tugenda okuyiga. Leka ebyaffe bibule naye gwe taata ebirolabisibwe ate taata ekisinga obukulu bye tugize so biteeka mu nkola ate tubigabaneko ne bannaffe. Edda okusabe okutamya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Omuweereza wo nze Ishimwe Yusto okuva mu Church Board ey'Ettula mu Kawempe District. Ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 25 kiriko omuntu ogugamba nti okwebaza. Twewerabira mu wiiki eno yonna tuzze tuyiga ku bintu eby'enjawulo mu kasimu kakaffe. Naye nga olunaku lwaleero omutwe gugambye nti okwebaza. Thanksgiving. Bw'okolebwa ekintu ekirungi ogwanidde okwebaza. Bw'ofuna ekintu ky'obadde otayina osaanidde okwebaza omuntu oyo akikuwadde. Olulimi lwaffe olw'okujjukira luvudde mu kitabo kya Zabbuli ey'ekikumi olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda nga wagamba nti kale singa abantu batendereza Mukama olw'obulungi bwe n'olw'ebyamagero bye eri abaana b'abantu, kubanga akkusa emmeeme eyeegomba n'emmeeme erumwa ennyonta agijjuza ebirungi. Kale singa abantu batendereza Mukama olw'obulungi bwe n'olw'ebyamagero bye eri abaana b'abantu, kubanga akkusa emmeeme eyeegomba n'emmeeme erumwa ennyonta agijjuza ebirungi. Singa abantu nze naawe tutendereza Mukama olw'obulungi bwe n'olw'ebyamagero byakola gye tulifa abaana b'abantu, Mukama akkusa ennyonta olw'ebintu byatukolera n'emmeeme erumwa ennyonta agijjuza ebirungi. Bwe tujja mu maaso ga Mukama nga tulina bye twetaaga, Mukama abitukolera. Mukama wa kisa atusaasira nga bwe twalaba mu lunaku lw'obiseeko emabega tulaba nti Katonda n'okutusonyiwa atusonyiwa n'ebyonoono byaffe abiteeka wala nnyo nga bw'olaba omwezi gye guli ewala, nga bw'olaba ebuvanjuba bwe bwali ewala n'ensi bw'eri ewala n'eggulu gy'atadde ebyonoono byaffe n'okusaasira ku lw'okutu bwe kuli okunene. Naye ate batulaze wano mu kwebaza nti nze naawe tugwanidde okutendereza Mukama olw'ebirungi byakola n'ebyamagero byakola eri ffe abaana b'abantu, kubanga akkusa ennyonta, akkusa emmeeme ezeegomba. Bw'obanga olina kye weegomba n'ojja mu maaso ga Mukama, akkusa okwegomba kwange naawe. Nali mpuliddeko Abakristaayo nga boogera nti oba nga beemulugunya nga bakubagana empawa olw'ebintu
ebyali bigenda mu maaso mu kanisa bino byogera omusumba omu n'agamba nti bwe bali beemulugunya omukristaayo omu n'amutuukirira n'ayogera naye n'amugamba nti tetukyasobola kusinza mu kanisa musumba olw'ebyuma ebireekaana bibamazeeko emirembe okwemulugunya kwe yakutoola omusumba olw'ebyuma ebyali byongezeddwa tugeze nga bali mu kusinza n'awulira nga bibamazeeko emirembe nga era tebakyasobola kusinza olw'okuba byuma byogerera waggulu omusajja ono omukulu bwe yayogera n'omusumba yamulaga nti ebyuma bino byogerera waggulu bibalemesezza okusinza tebakyasobola kuwulira nga basinza kale ng'abakristaayo ffe nze naawe tuyinza okuba nga tutya okwekuuma obuteemulugunya tuyinza okuba nga nze tetusobola kwekuuma kwemulugunya naye ate batubuuziza ekibuuzo waneeno nti tuyinza tutya nze naawe okwekuuma okwemulugunya ne tubeera nga okusinziira nga bwe tulaba mu bayibuli bwe tusoma nga bwe tuyiga omwoyo ow'okwemulugunya si mulungi omwoyo w'okukubagana empawa nga ffe bassekinnoomu abakristaayo nga n'ensonga ezitwemulugunyisa nsonga ntono nga bw'olaba ono agenze mu maaso g'omusumba yeemulugunya olw'ebyuma ebireekaana n'aga bimulemesezza okusinza naye batugambe tuyinza tutya okwekuuma okwemulugunya kuno okuba nga kuzze mu bulamu bwaffe kuba si kya bukristaayo okwemulugunya kuba tulaba ne mu ndagaano enkadde mu kitabo ekyokuva musa ng'ali n'abaana ba isirayiri bwe bafunanga okwemulugunya ne balemwa okugobereranga katonda bwe yali abagambye ne beemulugunya mbu musa katonda ayogera atya ne musa yekka ne beemulugunya nti katonda ayinza okuba nga ate asalawo atya nga ebigambo byonna byagala okwogera bigamba mu musa katonda n'ababonereza ekiraga nti okwemulugunya si kya bukristaayo era tetugwanidde kwemulugunya tulina okunoonya engeri gye tulisolvinganga ensonga ng'abakristaayo etali mu kwemulugunya etali mu kudda mu kulumbagana nga twogerera bbali na bbali Zabbuli 17 etuyamba okulowooza ku Katonda nga tumwebaza. Zabbuli etujjukiza nti eno 17 etujjukiza ku ani era lwaki twebaza. Kuba nakulaze wali mu kusooka nti omuntu aba yeebaza olw'ensonga ez'enjawulo. Aweereddwa ekintu, osabye ekintu ekiweereddwa, ogwanidde okwebaza. Nga olunyira ffe tujjukira tulaze nti singa abaana b'abantu batendereza Mukama olw'obulungi bwe, olw'ebyamagero bye eri abaana b'abantu, kubanga kusa emmeeme eyeegomba. Bw'obanga olina kye weetaaga n'ojja mu maaso ga Mukama n'okimuleetera n'akikolako, ogwanidde okudda mu maaso ge ne weebaza. Zabbuli 17 etuyamba okulowooza ku Katonda nga tumwebaza. Etujjukiza nti tugwanidde ng'abaana b'abantu okutendereza Mukama olw'ebirungi byatukolera. Tugwanidde okwebaza Mukama olw'obugabirizi bw'atuwa mu bulamu bwaffe. Gwe nga gwe omuzadde ogwanidde okwebaza Mukama. Abaana bangi abali ku street abatalina busobozi kulabirira baana, abatalina busobozi bugenda mu masomero, naye gwe Mukama akuwadde obusobozi obulabirira abaana bo bonna basoma. Si lwa maanyi go, si lwa buyinza bwo, si lwa magezi go. Mulimu abantu abamu abagamba nze kino nkikola bwe nti nkubanga Mukama yampa amaanyi, naye Mukama aba akuwadde obusobozi obukutuukiriza ekintu ekyo. Ogwanidde okumwebaza, ogwanidde okutuukiriza, otuukiriza obweyamo bw'okozeeyo Mukama. Mulimu abantu abamu tugenda mu maaso ga Mukama n'oga Mukama, bw'onkolera kino ngenda kukola kino. Mu ngeri ey'okwebaza oba ogwanidde okutuukiriza obweyamo bw'okoze eri Mukama. Zabbuli 17 eno etujjukiza ku ani era lwaki twebaza. Twebaza ani era lwaki tugwanidde okwebaza.
Tusaanye bulijjo okwebazanga Katonda kubanga mulungi era ye yekka ye mulungi. Tusaanye bulijjo okwebaza Katonda kuba mulungi era yekka ye mulungi. Katonda obwa Katonda bwe bulabikira mu butonzi. Okutonda mukusalawo naaga Katonda omuntu mu ngeri yaffe. Ne basalawo ne bankola nze ne bamumba mu ttaka mu ngeri ya Katonda. Nimba nga nze ndi kifaananyi kya Katonda ku nsi kuno. N'ekyo kyennyini kiŋŋwanidde okujja mu maaso Mukama ne mmwebaza. Nga Mukama nkwebaza kubanga wankola mu kifaananyi kyo. Nze ani okukufaanana? Tusaanye okwebazanga Katonda kubanga Katonda ye Katonda yatonda. Katonda yekka yasobola okumatiza emyoyo gy'abasajja n'abakazi, abalenzi n'abawala. Kubanga ffe tuyina emyoyo gyaffe, okwegomba kwaffe mu myaka gyaffe ebyawukana. Osanga omuzadde ng'okwegomba kwe kuli kulabirira famire ye, okwegomba kwe kulabirira baana be. Nosanga nga omuntu omulala okwegomba kwe nga Mukama n'amala nyamba nfuna akasente nengula kapoloti. Olina agamba Mukama n'anyamba nfuna akasente omwana wange n'addayo ku ssomero. Batwazi Katonda yekka yasobola okumatiza emyoyo gyaffe. Yasobola okumatiza emyoyo gy'abasajja. Yasobola okumatiza emyoyo gy'abakazi, abalenzi n'abawala. Buli omu okusinziira mu myaka gye, Katonda yekka yekka yasobola okumatiza emyoyo gyaffe. Omuyimbi omu yayimba oluyimba olugamba nti ayinza ntya okwebaza Mukama olw'ebirungi by'akola. Ebintu byonna byonna bye tufuna mu bulamu tetubifuna lw'amaanyi gaffe, naye nze naawe tugwanidde okwebaza Mukama. Okwebaza kuno kigwanidde okubeera ekitundu mu bulamu bwange naawe, kigwanidde okubeera nga kitambulira mu musaayi gwange naawe. Omuzadde kigwanidde okukiyigiriza omwana wo n'omulaga nti tugwanidde okwebaza Katonda yatuwadde school fees lw'oddayo ku ssomero. Tugwanidde okwebaza Katonda atuwadde ekyokulya, ne tuyigiriza abaana baffe, ne tujigiriza mikwano gyaffe, ne tutegeera nti tugwanidde okwebazanga Katonda mu buli kyatukoledde. Kuba twalabye nti abamunoonya Mukama abasanyukira, abamwebaza abasanyukira. Ate n'Abaganda bagamba nti omuntu ateebaza tebasobola kumuwa. Olugero ndwerabye engeri gye lutambulamu. Naye n'omuntu ateebaza tolina ngeri gy'osobola kumuwamu kintu nga takwebaziza kye wasoose muwa. Tegeeza nti Katonda wadde wa kisa, wadde wa kusaasira nga bwe twalabye okusaasira gwe kuli okunene ennyo, naye tugwanidde nga okuddanga mu maaso ge ne tumwebaza mu ebyo by'aba atukoledde. Ne twebaza nga tukola ebintu eby'enjawulo ye nga ye bw'aba atukoledde. Essala yaffe egambye nti Kitaffe nkwebaza olw'okubanga oli mulungi, weebale olw'okubeera omukulu, weebale olw'okubeera Katonda. Nyamba nsobole okuvaamu omwoyo ow'okwemulugunya, nfune eyeebaza. Nyamba nkulowoozengako nnyo nsobole okwebazanga mu linnya lya Yesu. Amiina. Katonda atuyambe tusobole okuba n'emmeeme eyeebaza, tusobole okubeera n'emmeeme etaliimu kwemulugunya, nga bwe twalabye waggulu nti omwami ono yalina okwemulugunya. Abantu abamu twemulugunya olw'obuntu obutono, ne tulekerera ebintu ebinene Katonda by'aba tukoledde, naye ate ne weemulugunya olw'akantu akatono akaba kazze mu bulamu bwo. Teri nsonga etuleetera kwemulugunya, naye tugwanidde okukolanga Katonda bw'alagira. Okwemulugunya tukuteekanga ebbali kwasi kwa Bukristaayo, naye okwebaza kwe tuba tutwalanga mu maaso, kuba okwebaza ky'ekyobukristaayo era kyekisiimibwa Katonda. Twongere okubeera naye atulabirirenga mu byonna bye tukola. Nga tulabye mu Zabbuli yaffe eno yonna etujjukizanga tubeerenga n'omutima ogwo ogwebaza, etujjukiza gwe tulina okwebaza. Nzikiriza nga naawe omanyi oba okwebaza.
ye Katonda oyo yakola eggulu n'ensi. Katonda oyo atuwadde obukuumi, Katonda oyo atuwadde obulamu, Katonda atugabidde mu byonna bye tukola. Ye gwe tugwanidde okwebaza ye yekka, teri muntu mulala yenna batugwanidde kwebaza. Kuba n'abo bonna n'abatutuusaako bye tuba tufunye bituuseeko naye nga amaanyi agabibaleetedde okubitutuusaako gavudde eri Katonda. Mukama atuwa omukisa nga tutenderezanga Mukama ebyo byatukoledde, nga tumwebazanga we yakussa emmeeme zaffe eziyagayaga, kubanga ffe abantu ne bwe tufuna bintu byenkana ki tusigala tukyayagayagga, naye Katonda akussa emmeeme zaffe era tufunenga amaanyi agagamwebaza, twongerenga okubeera naye. Ekisinga obukulu tusobole okusharinganga obujulizi buno olw'ebyo Katonda by'aba atukoledde, tusobole ogendanga nabyo mu maaso nga tuyigiriza abalala okuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Katuwombeke tusabe. Mukama atuwe obukuumi nga tutandika olunaku olwaleero. Mukama Katonda tukwebaza olw'okutuleetanga ebyokuyiga ebituyigirizanga ku bulungi bwo Taata. Nzikiriza nga ffenna tukitegedde nti tugwaniddenga okukwebazanga kuba gwe mutonzi eyatonda eggulu n'ensi, gwe agabirira emmeeme zaffe, gwe akussa emmeeme zaffe Taata. Ate Taata nga tugenda otutandika olunaku, leka buli omu kye yeetaaga mu bulamu Taata akifune. Naye Taata ekisinga obukulu otuwa amaanyi okuddanga mu maaso go tukwebaze olw'ebyo by'oba otukoledde. Otuwenga amaanyi Taata okutuwanga amagezi agajjukira nti gwe atukoledde ebyo era tujje mu maaso go tukwebaze. Saasira obutali butuukirivu bwaffe Taata, nga tugenda otutandika olunaku, beera wamu naffe, katutambule okuyita mu lunaku lwonna nga tugenda naawe mu byonna, nga gwe tukulembeza mu byonna Taata, kubanga gwe Alpha era gwe Omega, gwe ntandikwa era gwe nkomerero Taata. Yongera okubeera mu naffe, yongera okutuwa ekisa ekiva gy'oli, yongera okutuwa obukuumi mu byonna bye tukola. Gabirira bamulekwa, bannamwandu Taata, nabo bonna abeetaaga bagabirire Taata. Ekisinga obukulu osobola otusikiza obwakabaka bwo obw'omu ggulu. Tukusabye bitono Taata, ekyongereko bingi ng'okusiima kwo bwe kuli, bwe tukusabye okuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo omununuzi waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.